Ali mu kugezesebwa omunaana abaakwatibwa ssabbiiti ewedde nga beekalakaasa olwa gavumenti okubasindika mu malwaliro nga tebawadde ensako bakomezeddwawo mu kkooti y'oku luguudo Buganda mu Kampala ebadde ekubirizibwa omulamuzi Rofin Achayo. Bano ye Jamaada Kagahe myaka 26, Jenny Nantegu 25, Lawrence William Muchibi aweze egy'obukulu 26, Nicholas Wamuwaya 28, Silver Sengonga myaka 27, Alan Okwi ng'alina emyaka 26, Daniel Chirunda myaka 23 ne Gala Luke myaka 32. Oludda oluwaabi lugamba nti bano ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno baasinziira ku luguudo lwa Paalamenti mu Kampala nga bambadde amagandula gaabwe ng'eno basitudde n'ebipande ebiriko obubaka obusaba okusasulwa, ekintu kye lugamba nti beeyisa mu ngeri ey'obulabe n'okutaataaganya ebyentambula. Baggulwako omusango gw'okweyisa ng'ekitagasa. Bannamateeka baabwe nga bakulembeddwamu Nsibuka Haruna basabye kkooti eno okubayimbula akakalu ka kkooti nti kuba omusango gubavunaanibwa si gwa nnaggomola era nti ddembe lyabwe okweyimirirwa, ng'era bagasseeko okulaga nga bano bwe balina emirimu egy'okukola ne famire ze balabirira era balaze n'abayima abaleeteddwa okubeeyimirira. has considered that these people have a clear relationship when he stated that these are fellow internees. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Alan Muchunguzi kyokka luwakanyizza okusaba kw'abamu era nga wano bannamateeka b'abavunaanwa bamwanukudde. All of them, apart from FI, they presented friends, nobody with any relationship. So, whereas they presented documentation, it's our submission that they are not substantial. Omulamuzi nga kkooti yakatandika asoose kulagira abasawo abadde bazze ku lwa bannaabwe okwambulamu amagandula gaabwe. Oluvannyuma kkooti bano bayimbudde kakalu kaayo ka $20 buli omu nga za buliwo, so nga ababayimiridde batadde emikono ku kakalu ka bukadde 3 ezitali za buliwo, ng'era omulamuzi abalabudde obutagezaako kwenyigira mu misango mirala egisobola okubaviirako okukwatibwa. Abakulembeze b'abasawo bano abakyagezesebwa oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko nabo. Court has made the right decision and indeed it has been fair to this cause. It has had the pride of medical interns and the public at large. 8 of our colleagues who were under incarceration have been released on bail. What this communicates to us, it is actually indeed something that we may not take lightly. Bailo yaba badokita baffe abaali bakwatiddwa wiiki ewedde ku Lwokutaano ne batwalibwa mu mbuzi ekogga. Olwaleero batuwadde bail nga tugenda komawo nga 21 ogwa Septemba naye netusamuka. Bano nga bali wamu n'abazadde b'abavunaanwa basabye gavumenti okukola ku nsonga eri mu ddiiro. Kkooti tegambye nti omusawo tokkirizibwa kwogera ku bikunyigiriza okuva na leero kuba ddembe lyabwe ebange erikwebwa ssemateeka okwogera ku nsonga eziba zinyigiriza, era tugendagenda mu maaso nga twogera ku nsonga zino tusobole okulaba nti abantu bongera okitegeera. Naffe batumenye, naffe tetukiwagira era batugamba nti tugenda kukolera bwere naffe tuwulira obuzibu tetukiwagira. Abaana baffe wakiri gavumenti yalibadde wakiri bawaayo miliyoni nga 4 naffe abazadde ne tufuna busanyu batuteekamu atulowooza okufuna. Kkooti omusango ogwongezaayo okutuusa nga 21 omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Anet Nakaibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.